Our topic today is AIDS, or we are studying about AIDS. So when we look at AIDS, we have many causes of AIDS and effects of AIDS. But those effects are known, you know the effects and the causes. So today let us look at how we can avoid HIV, AIDS, or AIDS within ourselves or within us. So today, if at all we can look at the ways, there are so many ways on how we can avoid HIV. So, nizo kuna yo omuntu na izo kiyamba na tuwayo ku some of the points oba ingeze tuyinza okuwala na points. By use of condoms, tumukwire ku muntu abana. Steve? Abstinence. Nem mogele kugalo. Bom, now we know point. Imasa. Ayubude. Imasa ilishikana. Anatugana tisilimu takwata muziki. Nada kama kwa. Silimu ko akwatira kuwamu. Silimu asolo kwatira muziki za nyonji. Emisana akwata kasita kwetaba mu bikolwa ebimuleta ekale tuyanzizana kakati zino zensonga ezimu tetulabye eziyinza okuleta AIDS. Then we shall have our next question as ani ayinza otubuulirayo omuyimbi omunnayuganda eyasooka okulangirira olumulujjudde nti mulwadde. Bombo hizo tumuliro omuyimbi oyo wadde weebase nno. Steve bamuyita fire bombo oyo tamukulire kumugalo. Bombo ate okugamba otyo obadde ogamba ki? Ndabye omukono guli waggulu. Masa sinakuanka kumukonozi. Masa kila nikangati. Kina wewe basa mwenye tuko. Bombo tali ndalo omukono gwo waggulu. Omuyimbi eyasooka okulangira mu bantu wano mu Uganda nti alina obulwadde bwa makenenya oba ali HIV positive baali bamuyita fire bongole mutaaya. Kyavudde ku KENZO maximum. Kibafunye ku maximum. Nekezo. Nafunye 58. Tango wakoze ku bitafurabe. Tibyo mu bakola obulungi. Ayensonga nitegeera kuviira ku Steve kakati bwe mu kifo ky'okuwa effects bawadde causes. Master yabadde oyagala causes. Ze twali twagala si effects. Ekikulu master wasetinze ka paper. Naye soma ebibuuzo bwebyo soma oyite. Wasetinze ka paper. Olala bonna asanga effects. Tekijja kuleetera ki? Kale master. Steve ebibuuzo bwebyo soma ne ebiseera ebisinga weetegereza. Wabadde oyagala effects. Mu kifo kya causes. Kati nkategi. Lemu, wana. Era Steve tonna. Tanaba, sevuga kulya Steve mama. Bano kyaba bulira. Chachi. Bamuse. Mpira kwa Mani ne Barcelona ni Wamuna abadde wakana. Cristiano Ronaldo said the best player of the match. Yali good. Lionel Messi. Nabagambye ababuli mpira sajja yakyusa tulabira bakabuuso. Mumanyi. Mpira tukufeeko. Ukimanya academic yenu bwe yaba wala bakabuuso. Okirije mukabwa. Natusoma mu senior 4. Senior 4 myana. Bakusiniya 4. Ninagenze mu senior 3 na ngeno nonya akalulu. Natudde ngaba na. Neno kubulire. Nino. So tuve ku. Ala mbabu. Kugeneze ku kulinda Steve. Fuck I don't know what's wrong with that team. Mulindeko ate ine master atamsaiza muka namba wali kakamalaji. Mulinda muka. Mtuwenda mukati. Kati byabuze batiche bitubotse. Ine nawo ulimba Steve. Bulijjo no bijjaku yabamuta sinade byabuza bigenda kubaga samwe. Mulizani? Mugacho kulanga nyambira kweri. Zibona bujisi mwesa kusoma. Wamu. Fuck abasiziro kumala kusentisa. Wali good. Tugende.
kati nno ninako enjagala akalala okubuuzaako oba pepa yange eriwa ne bwotagijjayo wadde ogamba ki waliwo kenjagala okubuuzaako wano essaawa zino Steve tondabe nkyogamba nakulaba nkya tobezuze kansubire nti nja kuba n'obudde nkya nja kuwasizawo nkya onooba n'akadde nja kafuna kansubire nja kafuna kale mansita nja kukulaba enkya naye sidde kale mansita kale mwana Mavini we Style chikwe kai. Twale, gwe Mavini. Paki bwe kuse Mavini oyitaye bulijjo kombo gwe Mavini. Gai nawe wataba steady. Umanyina amanya mangi nakamungera. Twale eri. Ngoje kagoze. Yo mali kwe kombo falasi. Ngoje kaka ngogamba mangi. Gwani tuli steady. Ze gai wange kimala na kutula wansi. Nenji ya mayi. Twale eri atoyi ya mayi. Wayo noleka. Mwana Mavini. Mwangu wa nyona mwe. Mwangu wa. Mudeyo. Bada ntinjai na mwana byembuza ku master. nategedde Mwana sawe chikwe. Bada nchai na byemulira munayemu. maito vamba ticha Mupepa mubufunye. Pepa boto bulina. Mupepa. Gwe nakakoka funye. Tiki. Pepa bazigari. Kino kibombo mu kibono Omwala. Gwe. Obadde wagwe fala. Kagenze katya. Omebote. Kapepa kagenze katya kwa. Mesoza kuba. Pepa kakalubika. Mwana takanjale kwangiri. Kaganyi. nokola ati murasa Gwe mwana mbadde manyi nze kagu kakubye. nze kafunye mailo munana mwana Ate gwe kakubye. Mwana kakubye. Ne mwana kapepa kabadde kazi. Ate tubize. Mwana. Nze teka kale kakalubye kalubiyemu. Nyameka. Nafunyemu 50. Wabadde oyagafuna. Obadde okina munno. Yabadde ayagafuna mikono. Nabadde sikali nabadde Gai wangwa nnyo. nabadde nkasuubirizanga mu 7 tebwe. Mu 7 Gai nawe olizanga. nakagumuli kicha. Tukufuya pepa. akawala akapya kaze kusema mwaka Banange. kali musinyo kya Chocolate. Wakazize gai. Nakalabye ne. Abudua. Mwana Mavini nagamba emboozi ezo. Emboozi z'abo wetu zireetanga wano. Nze Kachona interview sibimatira. Twonyemya mbuzi. Gwe kambabulire. Obuwala bujja kubajja kubyemuliko. Ekyabaleeta kusoma lwaki temuva ku bawala. Mwana kyoyogedde gye. Kituufu. Gai. Labda bomba kiraba. Kambabulire Mavini. Abawala abo bajja kulemesa ekyokukola kyetaaga bw'oba oli ku kusoma Steady. steady Nakuba state nza kyeva kwaga Powa. Soko Oli wa dogo. nze kyemugamba ebyobuwala ebyo bwe mutabiveeko future yammwe amugamba. bana babajjamu mbaawo Mwana bano bagaye tebali. Steve nze kakasa. Oyogera ki? Akawadze. Tebali steady. Bafiga kankubulire. kiseera. Ono gai tali fair man. Mwana olina kubaala. ebyobuwala Kanzi tuyinza nakumbulira oba fala nnyo. Sibeera naga. nze kambabulire bw'oteesonyiwa buwala n'obanga oliwo bwomu n'okola ekyakuleka Obuwala bujjeekolo. mwana nofala muve Bajja kusiiga sirimu. Akawadi. akati bale kambuzi oyinza okubeerawo nga tolina mwalo omu oba babiri Gai last kisoboka nga tolina musaayi. Nga toli steady. kankubulire lindako towuliranga ku kigambo towuliranga ku kigambo abstinence Abstain. Be very what? kwekuuma Osobola okwekuuma okuva ku mwere. Okuva ku sigala. N'abawala. kati kambabulire osobola okwekuuma n'obaawo nga tewali muwala gw'oyagala n'osoma n'omalako mu luvannyuma n'ofuna sivulaba okimanyi nti love ya boyfriend girlfriend relationship kasi ogibeeramu ng'olina girlfriend naye nkubulire eyo bagiyita extraordinary situation Oli steady. gwe bombo Yogera obimanyi. Man ya kawadzi. kale nze Ono gaya ekibakoze obintu man ya standard. ntuuse naye naali kunnyonnyodde nti ebyo byokola ebyobuwala temuli era Mavini weegendereze mwana nammwe baana Mavini tabatwaliriza Gambye man. Kalieko. naye bombo weegendereze Mavini oyo Mwana ono gaya ali steady. Buulidde mwana
Mami! Mami! Oh, Steve! Kulikayo mwana wange. Kulikayo kusoma. Mami! Mami! Oh, Rita! Oh, mami, je bareko mami. Kulikayo. Udeyo mami. Sura Yenge mukwate. Oli otyali. Oli bulungi. mami. Akuba enjala nnuma mami naawe okimanyi. Njala ekuluma. Naye tokooye. Era mami okimanyi olugendo lw'okusomera onkooye. Okooye. Ye mami. Kakati olwo. Kati mami enjala ennuma. Njala ekuluma. Naye Kaliita, olina ekyejo kaana kange. Kyeka mami. Kati omanyi? Enda otuuse yunifoomu. Nkuwe akamere k'osinga okwagala. Ate awo mami kyenva nkwagala mami. Kajja kukusanyusa mmanyi. Mami. Genda okyusa yunifoomu. Ayi mami. Mwana wange Mavi, sente ze tubadde tusasula nkakasa zaggwayo, naye ripooti ne pepa eby'ettaamu ewedde n'ettaamu eno sibirabwangu, tebaabikuwa. Mami, abasomesa baatugamba ku ssomero kitaamu eno ripooti n'impapula baakubitereka ku ssomero tugamba just kubiwonya butayonooneka kuba abayizi abamu batwala ewaka babimisplacinga nebyonooneka. Fe abazadde tusobola kweterekera mpapula z'abaana baffe wabula kyendabye nze nja kugendayo ku ssomero empapula ezo ne ripooti bazimpe. Mami nedda, mami toyonoona buddemu ove wano ate waka ate ogende ku ssomero. Mami kyegange toneesiga Enkwesiga mami kyekyo era nga bw'oyogedde bw'otyo njagala ogende ripooti ne pepa obisaba abasomesa babikuwe, naye kye bateekeddwa okumanya naffe abazadde tuteekeddwa okumanya ku nsoma z'abaana baffe. mami ekituufu nnyo ekyo mpozi mami ekirala Obadde ogamba ki? mbajja kugendamu okulaba ku mukwano gwange naye mbadde nsabayo ku ssente mbadde nsabayo ku transport. Oba ssente nga mmeka? Sente ndi nnyo mami kuba sigenda wala nnyo. Just mami 15 bibazimu. Kale amalozi zino onyaana ozikula. Yanza nnyo mami. Kakati ssente Mami kijja kumala. kale tuuka bulungi. Yanza nnyo mami. Ngendere nawo. Dearest Lydia, what was it? What was it? Naziwan. In something like 2 hours. Okay, in fact, it is done. Madam. Yes. Funa ku kyokunywa. Kyakunywa kisebo. Funa kakooko kamu. Sebo nga tumanyi kakooko. Kaita fa. What about Fanta? No. Kaita, let us know.
Ça, merci de vous laisser. Tulese situati. Nani era obwana tegese. TWEST. Saga. Touristu. Twaje tuzina ne tuwedeko katikati ne tubadde tugenda. It's okay. Okay, mbadde mangu. Okay. Nesiza kubuuza nti bawulidde bwokusoma. From those embassies who are trying to certainly yes, one way. I want that. Anyone of the embassies. Continue certainly. What about it? Then we think about it. Of course. I love you with every bit of my heart. I swear, by the moon and the stars in the sky, I will never let you down. In fact, which indicates that I love you so much. Not so. According to my imagination, there is a woman to him. Yes. In fact, I don't know what to say. That's true according to my imagination. You have to know this perfectly well. I'm very proud of you being my girlfriend. Tugenda ko mu filime kubaga ku chat ndabiyeko nga bagenda filime ndako nga yabaki wana ba violence squad production mabino budde bulaga bugenzi nakola binja kusomera kale is fine when in fact it's getting late kale tunalaba gana nja kusomera if I happen to attend operation Ekina Uganda is fine. Thank you. Welcome. Mukyala, mutabani waffe aliwo ng'obudde yangambye agenzeeko wa mukwano gweyo naye simanyi ssaawa zaanaddira yamanyi kasita mukulu naye mukyala tokimanyi nti ewooluganda yeka bwe yasigaza mwanyina ze yanfaako ye mwana oyo nesigazizza ng'owooluganda lwange ekyo mukimanyi kubanga lumu nali ntambula ne musanga ng'alina omuwala lwe ankutte mu kiwato kyokka senga w'abaana era nga mubaviri abo abayizi banne basoma nabo omuyizi munne asobola otambula nga amukutte mu kiwato kulikayo nnyo mumavini demoni gyebaliho kalese kyega mugyebaliho kulikayo mavini vuddeyo senga Our topic today it is sex education, especially in secondary schools. So when we look at sex, what is tunulira ekigambo kino tulina engeri tusobola okukola ki ani ayinza okutuwaayo engeri tuyinza okudefiningamu sex. Who can define for us sex? It's like playing football. Mukubire ku bugalo abantu you try but you don't try. Masana la bewi ukumi. Yeah. Sleeping under mosquito nets. Abana baina asa. Omuntu omule yasomyewa ne yabaddewo n'awaala banagiramu. Okay, kale muveka bamulaba kumuganga yongera maaso. So abantu abayizi bannamwe badefine ekigambo sex. Abagambye sex is sleeping under mosquito nets. Abalala bagamba nti sex kwe kusamba omupiira. Abalala bagamba kwe kulingonya. Tuba tutunuulira engeri abaana abobuwala oba abaana ab'obulenzi gye batandika okukula era n'ebintu
bagenda nga bakola ki nga bafuna okugeza bagenda ne batandika okufuna emikwano gyabwe eva mu mikwano egya kati alinayo yonna ansa ekyukako oba etafaale yawukanako neeno atutuule ate bomba temuŋŋambye nti bombo tali mu kirasi teyasomye aba muŋŋambye yagenze bulungi ate mulaba bombo si okuddewa mbuuziza abaana nti baŋŋamba tulimu naye tuli mu kirasi nga sikulaba obadde mutawa bombo kireka wakana jangu zereko wakayingira katikati mukirasi kyekonawo ekisonga kikulaba bombo ngenda kukuba embooko zakutuuka leeti bombo ngenda kukuba embooko mumulaba ono bombo atuuka leeti osonyiwa kirabika nolwaliro atuuse leeti ate naatakonkona ngaayingira siyinza musonyiwa bombo yali no bikiri otaddeyo bombo biki bino byotaddeyo katulabe bannange bombo nasigala biki bino bannange bombo ngotononera abayizi wano olwo okusanga okusijja kusoma genda kusanga mu ofiisi togenda kusoma bombo togenda kusoma lwano kakusiŋŋaanya ofiisi yawe genda mu ofiisi bombo nnaisalabakumuzagenda balabe bayizi bannamu ne baleeta kusoma kuleeta bintu nga bibongo wangi bano bebokya n'amasomero kirabika bombo aleeta atya ekikiriiti olwo kibadde kyali kyakola ki omuli abasooka okufuna ono buto
Tukwenda kimbolo mu twasiya sisi. Nawe tubere Bajja serious. kasente tugende wali ku kigo. Omukazi talina. Omukazi ayiseewo awakiri. Kyokka bakiri. Yes. Bayo tunaenda tusente. Akili ddala. Ate ebyokulya bijja kuba. Ogenda kuleeta ki? How are you? Bibi, ogenda kunoonya yasigula. Omunoonyeza ki? Kyenabadde njagala. Era mukutisiwe sinako. Era mu kitabo kya history. You must think how much. I don't know what's wrong with you, Master. Steve, this is lunch time. Leave the water went out there to look up and just waste our slow water. Why not here? Sorry, anyone. So you know. I'm going to tell you, Steve, what you're doing. Anyway, when they come home, what are you going to do? You want to see someone? Why do we make a difference in you? At a reason you. Let him have for me. Okay. I'm going to move you. What you want? What would be the Steve? How is it going to be? He wants to be. Anyway, it's up to you. You want to money up or Valeria will never. Okay? Hey, Yaiwa. Uganda ina sente natofali by'obututi abantu Uganda musanze uko. Kala yaka era kala arasala musanze bana su